Balam the Minister of Youth, n'ebiddako wavuddeyo ne bakuteeka mu kamera nabagamba bw'oba oyagala okumanya omuntu omuyaaye ng'alimba facial expression ne lens contact oba eyes contact alina okuba nga atunudde mu kamera waati ng'ayogera amaaso gano galino naye n'ayogera bw'ata tatula mu kamera kitegeeza abalimba ekisukira ddala ensi yonna ku international level buli embassy buli organization mu demonstrations za worldwide omuntu abadde asookerwako abadde Olivia Lutaaya kubanga she's a mom abakyala baweebwa ekitiibwa era abeera ku mwami tubalwanirira nnyo so goboveno ogamba nti good enough gwe tubadde tweraliikirira omukulu aconfesses Olivia Lutaaya you've won the war that means ekigendera kyammwe kyabadde kyakujjawo the four face of the case kubanga Olivia yabadde four face eya 39 political prisoners kati when you convince or when you force her to confess kitegeeza nti gwe case wagiclosingiddawo gwe kennyini gw'okyogedde to good enough Olivia Lutaaya confessinze ebisigadde byonna we shall take them for rehabilitation kati njala kubuuza Balam Balugahara wali owulidde waluddawa kebera America kebere Kenya ng'ekutta omutugi ne mutwale musomese mu rehabilitating ekyankwazi morovo mutwala kyankwazi omutugi kwegamba Balamu omutwe oyina munene naye obwongo mulimu ka karoti kuno bo karoti obutono bulinga naswi Balamu omutwe oyina munene naye obwongo mulimu ka naswi omanyi oba walo buno bugalo beera ku buno bw'abaana bozeza obugalo mukaaga lwokana akagalo ke basala kuba kayito baani bakayitaani kannamagalo Balamu oyina omutwe omunene naye obwongo mulimu kannamagalo katono bwe kati kubanga tosobola kusooka kutunula kukutulowooza n'ebyenkola public genda biraba etya fun enough buli monna Uganda yenna emyaka ena akimanyi nti mwakwata baana nga tebalina musango n'amagye gamanyi nti Olivia Lutaaya n'abaana ba National Platform tebalina musango bannabyabufuzi bula bakimenti abantu tebalina musango teri embassy eri mu Uganda n'eziri e Kenya etamanyi nti abantu tebalina musango kati gobojja minisita n'ogamba mbu the four face of the case ya acceptinze emisango mbolo osa president amusonyiwe Balam Balugahara wasoma piwa no bisimanyi but abasajja abanyolo babeera bagezi I doubt then I doubt okuba nti oli munyolo kubanga muganda wange Kanti Honorable Kanti yagamba toli munyolo either oli musoga nga tomanyi na kitaawo mama omumanyi ne kitaawo tomumanyi kubanga public atovanga yo kwogera kitaawo that means toli musajja munyolo kubanga abanyolo tebalowooza nga gwe Balamu then nzikiriziganya ne Honorable Kanti toli musajja munyolo you are just kama freja wandibango bwoba toli wakabano kitaawo tomumanyi kubanga your thinking capacity eringa ya teratabi muno wakati nobeera ku TV obusesa abaana endowooza yonfunda nnyo minister tosobola kweteeka musago mai tugenda maaso mu kooti n'ogamba nti gwate ogenda ku negotiate nga zifuti kooti yo obadde otambulanga makomera 24/7 ngo bakonvisinga kati kamba buli badde bakonvisinga abaana bano kubaddeko Sheikh Mubajje abadde atwalibanga makomera okukonvisinga abaana bano kubaddeko ba pastors abadde bagenda okukonvisinga abaana bano kubaddeko Mpuuga de Mapuuga awo simba wakati Mpuuga mwenda mukimanjira mjagala muwandike wano message tubanjiza abaana bano emyaka 3 n'ekitundu nga tekuli Buganda caucus kebere Mmengo kabere Mpuuga ne group ye abaali bakoze post yonna nga baga free political prisoners njagala mupandikira no post njala mupandikira wano message mugambe mwemwe na mubadde mubanja ba political prisoners emyaka 3 n'ekitundu nga Mpuuga Buganda caucus ne Mmenge kulebera Salonga Mulengeja nga tekuli yali avudde ogamba nti free political prisoners nga ne demonstration wetuzikola mu nsi yonna tebasobola dde okwogera ekigambo ekyo ku peegi zaabwe until diru bwe yajja luddawa diru yajja wano
Diru yajira wano. But we are fortunate that Kibarama was stressed. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Diru we yajirao. Na kwatagane mukama we Anita Amongi. Mebabukire ekintu kya political prisoners. Era ekyamukize ekintu kya political prisoners. N'atandika okugenda ng'akola kye tuyita profiling ng'agenda ku buli family y'omwana yenna political prisoner. Kebere Semwa yali temanyi Olivia Lutaaya wa family webeera, family ya Machete, family ya Balabona nga tebamanye family zaabwe zonna zibeera. It was Mpuuga who profiled all those families, era yagendangayo n'enkwezengeza okuprofilinga byonna bwe yamala obiprofilinga yo. Era ne tujja wano yabanjiza ndo yalinga wiiki emu yamala okubanja n'abivaako nga pressure tugitaddewo n'abivaako ng'amaze okuwayo information yonna. Ne tutandika bagamba Semwayi iso bagenda mu maka g'abaana abo nga babakonvinsinga. Ekyo mwakiwulya bulungi nnyo. Yali Wakayani wa Mpuuga naye kennyini abadde ng'agenda mu makomera ago n'akonvinsinga abaana abo. Kye mwalabye ku nnaku bbiri ng'ali ku Twitter afukumuka omugambo. Nabagamba gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenge. Wano tugenda kukulukuta. Malotterera. Tugenda kukulukuta Oluganda wano. Gambo bbi wamwenge alisanga ku mwenge, wamwenge alisanga ku mwoyo. Ebigambo Mpuuga byayogeredde president, byayogeredde ekibira kya national platform n'abasibe, byadde biva ku mutima kuli nga ne mission agimanyi bulungi nnyo. Just yerapusinze nga volokana bwena rapusinze. Yerapusinze. Twitter ennaku bbiri oba ennaku ssatu mabega muddemu tunule ebintu bya Mpuuga yabadde awandiika. Yafulumyemu ebintu ebimubaddeko mu bwongo. Yensonga lwaki nabagamba nti gambo bbi wamwe ng'alisanga ku mwenti lugwa lutya. Kansooka ndikuddizemu katono emabega omutamiivu okutaba agambwa buli kintu kyakola nekyayogedde aba akimanyi. Tutya. Omuntu yenna bw'ayogera ekigambo ng'anywedde ku mwenge kiba kimuli ku mutima. Wabula bw'abanga muteefu bulungi nga tanyanya ku mwenge tasobola kyogera. Bw'anywa omwenge ne gumunaazaako ensonyi, ensonyi we ziggwako n'alyoka atokomoka omugambo gwonna ogumuli ku mwoyo. Naawe weetenda okubeera mu nnyimbe. Obusajja obutamivu obeera ku nnyimbe bwogera ebyama mu nsuku oba mu mmwanyi. Bw'okasanga kali soba tekasobola kubulya kigambo wadde ekyamaneeki. Wabula kasanga kali ku mwenge mulumbe okawa eccupa z'omwenge yes. Kaza n'okubulya mukazi wani amuvuunika ennenge. Kati nebigo byonna byayogedde byamubadde ku mutwe ng'alinda bulinzi kubanga yabadde mu mission egenda nga mu makomera okukonvesinga abaana bano. Jjukira Mpuuga ne Mayiga ne basomedde bona balina mission by June Kyagulanyi nga mufune national platform nga teriiwo kubanga bo kibaagala mission yaabwe. Museveni, I know you are watching me right now, wherever you are. I don't know where you are. You are in the refugee camp in Entebbe, or you are in a refugee camp in Nakasero. But let me tell you this. Your time is due. Your time is due. This propaganda, blackmail, divide and rule system is expired. We can come on social media and we expose you openly because we don't fear anyone here. We can speak our minds. Your main mission is to abolish national platform and to declare it that it's a terrorist political party. And you want to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and you block him from
leaving the country. That is your main reasons as to why you are doing all this. Let me tell you, it will be very difficult. Any political prisoner, either he confessed or she confessed, to stand in court and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu face by face. It will be very difficult. It will be very difficult. Anyone, either he accepts the crimes or not, it will be very difficult for him to stand and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is the one who instructed them to do so and so. According to what you are planning, it will be very difficult. Kachidde mu Uganda. Museveni. Ekigendera kyammwe kyakulangira kibiina kya Kyagulanyi kya National Platform ekyaffe nti kyekiriwo kibiina kya byabutujju mu Kibwere. N'ekirala mwagala kukwata Kyagulanyi musibe mu kkomera ng'omutujju. Era mumulemese n'okuddamu fuluma eggwanga. Kyekigendera kyammwe. Nga mwakipulaninze olwaleero era mulibadde ku conference call simenti oba mugikozeyo olwaleero. Kyembadde mwagala. Naye njagala kubuulira ne bw'onookirizisa abaana abo teri mwana agenda kuyimirira mu kaguli agasimbagana Kyagulanyi mugende Mr. Kyagulanyi munange ngo watutuma bino teriyo mwana asobola kuyimirira mu kaguli n'akyogera taliyo. Remember, bano si baakabano. These are true Ugandans. These are Ugandans, not foreigners like you. This propaganda and blackmail you are cooking around, it is expired. Know that court and confess. And pin Robert Kyagulanyi Ssentamu, it is impossible. But I'm suddenly that you are panicking to release these political prisoners, but according to the information which I've gathered today, you've already poisoned all of them. It will take around 1.1 or 2 years. All of them, they will start dying one by one, slowly. According to the information which I've gathered. And I'm here to inform the international community that it is on record that Museveni doesn't leave evidence behind. The moment you listen to his propaganda and blackmail and his mission, either you do whatever he tells you to do or you don't. The moment you accept to sit with him or you accept his offer, the end of the day is going to eliminate you because he doesn't leave evidence behind. So I'm scared, according to the information which I've gathered, that our comrades, after being released in the period of 1 or 2 years, they will start fall sick one by one, and at the end of the day, they will die slowly, one by one, because Museveni doesn't want to leave evidence behind. Kankibadde mu luzungu. Wenzijidde ku mpewo n'ekindese kipayopayo. Museveni ali mu kutya. Kitya. Abaana bano akimanyi bakwata mu bukyamu. Era singa bamuggulako emisango, alina basasula billions of money. Obudde wabamalidde n'okubatulugunya kw'abakozeeko. Akimanyi nti abaana bano bawuliriza ebintu bingi okuva mu bantu babasindikidde n'ebyama byayagala bakole. Kati Museveni kasita n'okkiriza omukolera oba n'omukolera, ate aba alina okukuleetera omuntu agenda okujja kubanga taleka bujulizi mabega. Museveni abaana bano already abadde amaze abamubakirisa naye already abaana bano babawadde obuto basinga obungi. Era bagenda kuvaayo luvannyuma lw'omwaka gumu ku myaka ebiri mugenda kulya nti ate gundi yavuddeyo mulwadde wa kifuba mulidusize Nairobi bagenda kufa kubanga ataleka bujulizi. Museveni taleka bujulizi kyekisinga okuntiisa mu bino byonna oba omwana akkiriza oba takkiriza emmere gye badde balya na buli kimu kye babawa mu kkomera bubadde butwa kubanga akimanyi yenkola ye. Whoever doesn't believe my information, I will not force you to understand my information, because I've been giving such information almost for 5 years, but everything has been coming out true. So whoever doesn't believe in me, I don't care, but what I say, Museveni knows, Semwai knows, Eso knows, Iso knows, and everybody
in the state operative agencies, they know what exactly I'm saying right now. It's up to you not to accept my information, but what I'm saying right now is the truth, and it will come to pass. Chengezako bagamba. So nze ndi mukutya aba kubanga already baba wobutwa. Mu bigambo ebyadde bigenda mu maaso ku Twitter nga amaze okunywa omwenge abyogedde, Mathias Mpuuga yawandiiseko waino wano yadda afafagane kanso Musisi, ebigambo bingi nnyo mwabire bulungi nnyo. Yagambye one day the world will know the actions of individuals actors in this whole mess in which our comrades have. Yagambye nti olunaku lumu ensi ejja kumanya ebikola by'abantu abamu abadde bazannya omuzannyo n'okwonona ekintu kino kyonna nga baganda baffe bali mu kubonaabona so nga ate abamu bali mu bisu byabwe bali mu kuzaala. Mathias Mpuuga Nsamba, bwetumala okuwangula akalulu Kyagulanyi n'akawangula gwe wennyini mwafuna 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni kutajja kulayira. Nchidam Mathias Mpuuga Nsamba, you know it very clear that Robert Kyagulanyi Center won the 2021 elections by 75%. And we staged a protest that Museveni will not swear in as the next president. People were eager and ready to demonstrate, but you and your colleague, Medad, Lubega, Segona, and others, you received 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni. Each and every group of our comrades who were ready to demonstrate, all those guys were arrested and others are nowhere to be seen until today. Mpuuga, Lubega, Segona ne bannamwe mukimanyi Kyagulanyi yakuwangula ebitundu 75 ku buli 100. Ne tugamba tugenda teeko kakakasa tubanje obujulizi obuwanguzi bwaffe. Mweke nyini mwafuna obuwumbi 6 n'ekitundu okuva mu 7. Abaana babakubiranga amasino bagamba tutegeka okwekalakasa twagala fund zituliwa ne babayita mu meeting. Buli meeting gye mwagendangamu mwalagiranga iso ne semu ne bakwata abaana abo bonna. Abamu battibwa abalala tetuddanga mu balaba. Kati gwe ogamba nti since 2021 elections gwe osiiba muloogi tova ku bakazi oyagala tugamba nti bukyanga otandika okwera mu parliament mwaga ngo tewegattanga na mukazi yenna. Tukyagenda mu maaso. Ebintu bino biddiringa ne byafaayo. Era ebintu bino byonna baabirimu. Tuvudde ku BBS telefayina erina obutami bwe yaguddeko nga Eric Mwesigwa alina abantu abamusuubiza okumuwa bodaboda n'ensimbi ayabulira ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Twateze kunukkiriza okwera Saamukaga n'ekitondo Eric Mwesigwa ne munne Joseph Kaddo nga waliwo wamu n'amyuka akola ekitongole kya UPDF ekinoonyereza ku buzi bw'emisango Brigadier General Ogumayo nga bataka kibe kya minisitule y'ebyokwerinda nze gumulaba waneeno twapanga ekintu kino kyonna nga wekintu zigenda kukola nego tofaayo togenda wulya peyini yonna so bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba noba nga tosawulya ne bakukola ebakukoze bakukyali nga bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujjana ne befula nti gavumenti ekusudde bakutwala yonna balekukudokumenti kibyonna byonna byonna mwalaba mu midiya mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000
ne bayita paka ya n'emitwali akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera era yonna wano tufu kyekyo NUP eyakozesa oba NRM yekozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu waneno ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeera ofa nze mmanyi tuno katonda nanyini buyinza mwesigwa ne bwenfuna ku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange banyinaze bange bamaama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo NRM yankozesa okwogera byenayogera byonna bye mwalaba mu mawulire nze NRM yakusuubiza sente mmeka nze nga nze balina bye bansuubiza okumpa bakusuubiza ki bansuubiza okumpa drone bansuubiza okumpa sente bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa namulowoozi nga ina abamu nga bankubira amasimu inagamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gyembeera mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka kyemmanyi n'emikono gyagamu abali omukimanyi kino mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini gavumenti ya mwami Museveni oba gavumenti eno bw'obeera awantu kyensobola okwekaliginga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nywereranga ku kigambo kyo awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya nojja mu NUP n'oyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza gavumenti eyantuusako buno obuvune bwe nnina busigenda kwerabira mu bulamu buno era balina bye bansuubiza kino sigenda kino balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa kati obeerawa banaawo ndi mu mikono gyabwe be bansuza be bandiisa be banywesa naye sigenda kunga naze kwogera because nze ni muntu nina okulivinga life n'omukyala nina abaana sigenda beerawo nga bandabira balazi nga mukyala ni musajja yeetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu natusobola okulwala omwana nge yanaalwala madamu ozinsa okulaga efa birokulokusi omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba basobola okulemerwa okujjanjaba omwana owange nenkwata sente zazenjanjaba omwana bajja kumpa dro kati bakomredi mwenna nga tonnanenya Olivia Lutaaya mujahadini n'abalala twala ekifaananyi ky'okivuge okizze ku ky'omukulu ono bye baamusuubiza tebyawukana nnyo byempule baasuubiza bakomredi tebajja kufunako n'ekimu okugjako bamaliriza nga bagenda batta kati ono essaawa zino avaayo kubanja nekyabanja tekikyalina mugaso kubanga takyalina mulimu gw'abakolera so tebatuukirizangako ndagaano okuva mu myaka gy'ensanvu tebaligituukiriza tebalikikola kati saagala mutwale abaana abo saketi nga aguddeyo sitaani mulungi nnyo mu kukemekkereza omuntu amaliriza amusudde muki munanga abatamanyi kambabuulire weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina olulimi oluwooma n'ebigambo ekonvisinga oba omuntu ayogera empola weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina kasole face omuntu gw'otunuuliranga feesi ye ng'ekukwasa ennaku oba ekisa omwewalanga nnyo abeera wa ttabbu omuntu alina olulimi oluwoomerera ng'ayogera mpola abeera wa ttabbu abeera mutemu mugenda kunjulira abasajja ba Museveni bonna baakolagana b'abanyarwanda bamasterminding ekigambo sweet talking and convincing kyebasinga okukwatamu ajja n'akwogereza bulungi nnyo n'ogamba ndi ne Jesus the moment kokkiriza bwoti n'omukuba omugowo ngagga nti omumukoleko kati bano abantu tonenya mwana abasajja bakulimba nga abaali basinkanye Balam mulabeera mu kamera ng'ayogera akuteekako sole face yowula kimbi kugamba nkunyonyola ekintu kyolabako kankunyonyola ekintu kyolabako kankunyonyola ekintu kyolabako manyi bwe tubaga abantu nga temusobola bategeera bulungi kankunyonyola ekintu kyokola ki kyolabako yali luddawo ono balupa mawala
kati kyenjagala okugamba okitegere bulungi tunira enjogera ya Balam ne face ye olojja okutegeera nono waakabalwa kuba nti yeyita mu njulo njala osooka owulire enjogera ye Lutaaya. She was among the first to say so now that has exonerated government because it has always been a talk. Olivia Lutaaya jailed for nothing. Olivia Lutaaya now she has said they committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I'm not supposed to appeal to court, I'm appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Museveni, just like asooka natta amaaso gano face n'agita omubiri n'agufula nga guli soft nnyo ng'ayogera naawe ogamba waayi musajja olabika wa mazima kati bonna balina kalakita eyo bonna balina kalakita eyo bali soft spoken they can convince but eyo ye mekanizimu yabattulu gye bakozesa okusikiriza abantu bonna bw'oba oyagala okumanya sooka bakolera ekintu kyabwe oddemu mukubira essimu ng'ekintu ky'omukoledde okikoze ojja kutegeera bw'oba oyagala okumanya bakolera ekintu kyabwe oddemu omukubira essimu ng'obanja ojja kuwulira ajja kuyinza n'okuwemula n'ajjako n'essimu n'okusindikira bakumalawo if you want to prove what I'm saying mwe temubanyi bano abantu ne bw'ogenda mu basajja bonna kati abali mu kubonaabona abasajja abaganda ababona n'abakazi abanyarwanda omukazi omunyarwanda nga musanze balabika bulungi boogera bulungi kubanga ye tulu yabwe gye bakozesa okusikiriza dde bw'amala okutuula mu kintu bwe puppu lw'otegeera nti eno feesi n'amaaso yali sitaani tewasobola kutegeera ng'oyagala okutegeera omanyi tubaga ebintu bino ne mulowooza ntusaaga buli muntu afeesinze ku bukyambwe abana abantu akugamba saamanya laavu yanziba amaaso ebigambo bangamba byali biwoomerera saategeera kumbe ye ttulu yaabwe fedde abalugwala bwe twabalaba mu lugala agambira openly oba mukiga agambira openly naffe abaganda abamutwogerewo openly kati bano balinaako kasole face street talking the moment yatula mu kintu bwe papa buuza genda okubire nadduli oba buuza omuntu yenna nga yava mu gavumenti omubuulire Museveni yabakonvinsinga atya was very polite yali liyongoyonga tumukkirira kubeera nti ayinza okubeera omutemu bw'atyo ebintu bye nga kizibu nnyo okutegeera Museveni nti mutemu wa muzibu nnyo ng'ayogera bulungi nnyo n'abantu abo kyemutajja kutegeera atuza mutegedde olwaleero awo tuvuddewo tusooke tuddeko eno nakano njagala nkategeeze ensi ekategeera and I would like this message goes to the international community soon or later chieftains of military intelligence and the internal security organization they will come out with fake videos which will be used as evidences of our comrades confessing that they participated in terror activities during the 2029 elections. Those are forged evidences. And that is what exactly is going to happen. Museveni using his agencies, including chieftains of military intelligence, internal security